In fact, science bagamba the first 1,000 days of any human being. Ennaku ezisooka 1,000. Obwongo bw'omwana oyo bukula ku speed. Buconnectinga ne bufuna zino omuzungu aziyita synapses. Ziwaya ziconnectinga faster. Ate buli bwe ziconnectinga nga ziri exposed ku challenge zonna yonna ekintu kigendako mangu. Naye buli bwe ziconnectinga ng'omwana atali challenged eyo synapse efa. Ebeeranga ku wayaringa nnyumba ne wayaringa ennyumba yo awamu nga waaka awala tewaaka. Kiba kitegeeza eyo connection yonna. In fact obwongo bw'omwana bwenkana n'omutwe gw'omwana. Kati w'okulira nga ggwe obwongo buba bugenze omutwe gwo n'ogwange obwongo bwaffe bulinga katena. Tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emitiana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flickview, Holstein, Friesian, Ayrshire wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 75863938. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Kale, nyongero banizaako ku mukutu ogwa Cruise Exclusive, nyongero banizaako ina gye musinzidde okubanga ate mutulabira mwebale nnyo mwebayire ddala tukyagenda mu maaso n'okulabanga eggwanga tulyongerako nga tuyita ku mutimbagano n'okuleeta abantu abalina ensonga ezigasa eggwanga. Bangi nnyo buli omu akyaza abantu bayagala, bangi buli omu akyaza kiri awo kinyumu oba oli by'anaayogera ne bibeera fani ku social media. Naye ku mukutu gwa Cruise Exclusive twasalawo ne tugamba nedda katukyaza abantu abalimu ensa nammwe abatono abanaabiraba osanga mujja binyumirwa munagamba bannammwe nti waliwe wali ebyensa. So olunaku olwaleero nasudde ebigere nenzija kulinda essomero nzizabazze nga muliraba ku TikTok zange ez'enjawulo nzize ndibalagako bangi nnyo muŋŋamba ala n'essomero liriwa ala n'essomero liriwa. Erinnya linnema okwogera nno oluusi naye nno maama wange atera oddintereeza erinnya liri mu Lufalansa Le Champion oba kati leero ndogedde bulungi naye mu lulimi olwangu gwe anaaliraba wansi awo erinnya liri Les Champion. Gwe nga bw'onaalisoma gwagenda oddisoma n'ennyini lyo waba alyogera agamba Les Champion. So ssomero ddungi nnyo bwe nkulagako ebimu ku ebyo bye balina ebirungi mu ssomero lino. It's a kindergarten though agenze ayongerako primary mpola mpola era this year batusuubiza nti waliwo classes bongeddeko agenda kuba abitubuulira ku end of year party abalaba end of year party bwekyali kitambula. Naye nga tetunnagenda nnyo wala mbadde nsaba mu ddakiika ng'emu nkusooke nkulambuzeeko lino essomero olabe bwe lifaanana. Gwe omuzadde oba abantu bange abali e Bulaaya mwe mutera okumbuuza ala niwe manja galotandika kindergarten ennungi nkola ntya. Mama wange ono she's a free soul yanzikiriza mbalageko. So nsaba mu ddakiika emu mbalageko Le Champion nga bwefaanana ne facilities ze balina ne classes bwe zifaana how organized they are. Balinawo akasulo ak'abaana kali so sweet kali so organized. Byonna bino ogenda kuba obiraba mu ddakiika emu tugende tulabe tutambula around the school. Francis akulambuza essomero mu ddakiika emu ka video ako kalabe then bwe tumala tukomewo tunyumye ne Jjajja Amina atubuulire ate ebikwatagana ku baana abato. Tuvaawo.
Okay, kale ndowooza ebibuuzo olina bingi ebyokwewuunya ne amaaso go kyegalabye ebibuuzo olina bingi nnyo ndowooza otandise okuba nga ate weebuuza njagadde nkulaga ekintu bwe kityo so that otandika okuba nga ate olaba program ng'olina ekifaananyi ekirungi nga naawe olina okwewuunya akola ki akatekola bwe kati ako kayamba ki awola ki akola bwati basasula ssente meka alani awo enjagala abazadde beebulaa munkubira nnyo nga mugamba alani njagala essomero nga nsobola otwalayo omwana wange nga walungi ng'asulayo biki so we are here ndi ne Jjajja Amina she's a lecturer mu Arua University erinnya lyannemye okukwata naye nga ali mu kukola PhD mu bagiyita batya ye ya nasale bannange kosi yagiŋŋambye naye erabika ye yaba nasale like abasomesa mu nasale naye kati ye eddala lyaliko she's a lecturer ati kati ali mu kukola PhD. I believe so many students out there buli omu ajja kuteeka mu comment section oh she was my lecturer oh she was my lecturer oh she's nice oh aneewunyisiza okuŋŋamba nti mutabani wange gy'asomera eri ku House of Gold ate ŋŋambye nti Alani omuvubuka asomesa omwana wo muyizi wange nange nno yali ampadde basale naye olugendo lukyatusumbuwa naye katulabe bwe tunakiwunzika Jjajja Amina nsangayira okubona nze n'okwagana webala okunkyaza eisano ndikusagamba nti buli lwendagaana omuntu nga musoga ng'alina ekintu kyakoze kimpa eisano kinongera amaanyi and omulundi gwe nasooka okubona wananiriza mu lulimi olusoga naawulira nga you're so proud to be a musoga because tuli mu generation where abantu buli omu tayenda kwogera wa yaava but sooka onamusizeeko abantu baife mu lulimi olusoga obakobera ekyetulime mali tuyidda kuyira mu Luganda tujje mu maiso tunumirwe. Neyanziza ino mutabani n'abali kutubona abali kutuwuliriza kuba bwe twogera kuba tubona n'abatuwuliriza titwerabira nti eri aba balina obulemu ng'asobola obona ekifaananyi aye nga tawulira byogerebwa kituufu oba ng'awulira aye nga tabona bifaananyi so bona bonna tubalamwisa ino amayina ninze agakola esente bageeta birungi Amina aye agakola omulimu gw'enkola obukalamu bageeta Jjajja Amina era nga ndi musomesa asomesa abasomesa mu university eya government gyebeta Muni University era nga eri Arua yes ndi ebyange by'okusomesa biri basically biri mu baana era nsomesa course bagyeta program bagyeta early childhood care and education Katonda anambye nti ngisomyemu njikugwike muku paka ku level eya degree eyokusatu gyebeta PhD gye ndi kumpi okuba oluku mu mutwe insha Allah tujje tulya emmere insha Allah amiina kale buti abali mu Luganda bayirire muku tutandike Banai, our beautiful and handsome viewers nesimye okubanga ndi wano mbalaba namwe mundaba amanya birungi Amina gegange ninako neddala erikozesebwa erya Jjajja Amina bwe mba ndi ku Le Champion kuba nkolerayo nga consultant waabwe era ndi musomesa nsomesa abasomesa abeddala abasomesa abaana ba nursery n'abasomesa primary ya wansi P1 P2 P3 era nga nsomeseza ku ttendekero libayita Muni University erya government eriri Arua nesimye okubeera wano ku mukutu. Okay. Bwe twogera ku early childhood care and education tuba twogera ku baana abato ye kindergarten so kitegeeza omuntu gwe tulina wano ye muntu omutuufu okwebuuzibwako ku bintu ebikwatagana n'okusoma ndowooza kankutereezeemu si ku baana ba kindergarten bokka tuviira ddala ku mukyala ng'afuna olubuto kyova bagamba abakola research batugamba nti wetwogera ku early childhood care and education twogera ddala okuva ku conception paka ku myaka 8 sabo buli wobeera mu field nga gye ndimu abo n'omuzadde yakafuna olubuto oyina obuvunaanyizibwa olumuyamba okukuliza olubuto lwe n'ebintu ebyetwolerera okulabika nti n'olubuto lukula paka omwana bwakula n'aweza emyaka 8 kati
yeyo bracket gye tulimu. Okay. Tuli ku ssomero erya Le Champion erinnya ndyogedde bulungi? Yes sebo. Le Champion. Essomero lwaki mwaliyita erinnya lya Le Champion? Erinnya eryo liriko bwe tuba twogera ku baana omuzadde omutuufu buli mwana buli muzadde ayagala nnyo okulaba omwana we nga muwanguzi era amanyi n'omuyita amannya abamu babayita baddadi laavu ag'enjawulo profesa naye mu byonna ebyo byonna byoyogera mulimu ekintu kimu nti oyagala mwana we abeere muwanguzi kati erinnya lya Le Champion lyava ku kigambo champions nti buli mwana abeera champion. Kati ffe ne tulowooza nti nno okulifuula eddamu obulungi tuliyite Le Champion kuba kiri mu Lufaransi mu Lufrench mu Lufaransa. Kati ne tulikola bwe tutyo naye nga kitegeeza nti abaana b'okuza era b'oyamba okufuuka ky'oyagala babeere balina okubeera ba champions. Esebo. Okay. Essomero lyatandika mwaka ki? Lyatandika mu biseera bya COVID 2020 ne batuggala twaddamu 2022. Okay. Esebo. Ekigendererwa nga ki? Ekigendererwa basically kyali kyakuyamba okusookera ddala tugenze tulaba nti abazadde bafuna obuzibu mu kukwasaganya emirimu gyabwe n'okulabirira abaana baabwe. Ekisookera ddala abaana twatandikira na daycare gy'emyaka okuviira ddala ku myezi 3 paka nga ku myaka 2. Kati nga ffe twagala tuyambeko abazadde abo tubakumira abaana baabwe basobole okukola emirimu gyabwe obulungi nga nene abaana baabwe bakula bulungi. Kati ne tulowooza eno gye tuli Entebbe nga teriyo daycare yonna gy'owulira nti no okay gyeziri bandi eri ku mutindo gyeziri naye nga tetuziwulira. Kati awo abantu ne tutuula ng'abantu abalimuko ekikwatagana n'abaana ne tugamba nedda tutandike tugifuule kindergarten and daycare. Era Katonda n'atusaasira ne tukola omulimu omulungi nti abazadde abalina obuzibu waliwo n'abagamba nti nze bannaye nina omukolo ngenda sulayo ngenda mbalala era ajja omwana we n'asula bulungi era n'awulira nga ki nti ali settled ali safe kubanga obuzibu obusinga bwe babadde bafuna kuba waliwo omukyalo omu yajja wano ng'atwegayira ng'agamba bannaye omanyi ng'omukozi yalese omwana wange mu nnyumba n'akomawo saa 8 gwa kiro munyambe mbereko n'omwana wange kati ebizibu bye bayitamu byo bingi naye nze bw'otunuulira kati bye tuyiseemu olabira ddala nga kati omuzadde ali settled era agenda n'akola essente ze n'agamba omwana wange waali neekakasa nti ali bulungi. So kati eyo y'embeera gye twatandikiramu era twebaza Katonda nti mwe tutambulidde ne tuwa n'obudde obwa kindergarten. Kindergarten be baana abava ku myaka 3 paka ku myaka 6. Okay. So omulabi waffe atulaba yandyagadde okusooka okumanya twogera ne Mami Amina abamu bayinza omujjajja Amina ku Le Champion ayogera naffe mu kiti ki? Njogera nammwe mu kiti ekyokuba nti nze consultant waabwe. Consultant abeeranga omuwi w'amagezi nti buli ekitambula kyonna basooka kwebuuzaako. Jjajja Amina tugenda somesa abaana tugenda basomesa naye tusomese tutya? Jjajja Amina waliwo omuzadde alina omwana atayogera bulungi osuubira nti tumusobola. Kati nze nnyamba nnyo bannannyini ssomero n'abasomesa abalirimu n'abakozi bonna okulabika nti emirimu bagitambuza bulungi. Mbawa services ez'enjawulo nti bwembeera n'obudde nzija ne supervisinga ebiseera ebisinga nange nsulawokko abaana kubanga tulina ekisulo nsulawokko ndaba omwana w'omuzadde oyo ali eyo eyatwesigisizza omwana we omwana yasuza atya kati n'enkola ogwo gw'okubeerawo nga ndaba era n'obeeraawo paka ssaawa 6 bw'olaba abasetulinze beebase gwe naawe n'oweebaka era muno mwendi mwensula. Omulabi alabye ka vidiyo nga tutandika mulimu kyemmanyi abazadde bangi ebibuuzo bingi mulimu abalina businesses bangi ne sensory consultant oyinza otuyamba overall eriffe abamu abalina ebirooto ebitandika nursery oba ebitandika kindergartens. Kati bw'otunuulira kindergarten eno eri ku mutindo oba omulembe bw'olaba infrastructure
bwolaba engeri gyemwagi programmingamu enfaanana y'ebibiina okuviira ddala ku baana abatoogera abawera eddala bwe bafaanana paka eri ku top class wamu n'ebibiina bye mwayongedde kolaba nga abantu balina ekirooto ekirungi era kye bakyagoba. Kitwala ki kyetaagisa ki okutandika ekintu bwe kiti gwe nga consultant? Ekintu ekisookera ddala nga bw'olaba bizinesi endala ez'enjawulo, nsaba nnyo Katonda nti buli bw'oba otandika bizinesi olina okubeera ne passion. Kati okusookera ddala bw'oba ogenda tandika kindergarten olina okuba nga ky'ogenda otandika okyagala. Weewale nnyo okukola ekintu lwakuba oli akikola nti lesha mpya afunye abaana, nina essente, nina obuwumbi bwange bunaka ngende ntandike. Ojja bitandika naye oleme bifunamu kubanga passion togirina. Tulina omukisa nti director waffe eby'abaana abimanyi nnyo. Kati gwe bw'oba nga tobimanyi naye oyagala tandika, kyensaba kiri ekintu kimu, sooka weesomesa. Osome otegeere nti bwe twogera ku kindergarten tuba twogera ku ki. Kyemanyi ekitono nga mu research bwe tumukola nti waliwo abantu abatandika ekintu nga kino naye nga ayagala ssente nga bamugambye nti amasomero gafuna kiralu. Nabo gye bali. Bw'oba gw'oyagala bizinesi gitandike naye yinza obutakola nga bw'oyakola ki bw'oyagala. Naye nze ekikulu kye ndaba mu byonna sooka omanye ekintu ky'ogendamu. So omuntu atandika kindergarten oba ateekawo essomero lyonna nga liriko n'eddekeya okusooka kwa byonna, kale genda osomeyo certificate. Ne bw'oba olina masters somayo certificate ya teaching. Nga director wa begenda okukozesa? Ne director. Yes. Ogende mu kintu ng'okimanyi. Naye buli lw'ogenda mu kintu ng'omanyi ogenda kuhayaringa abantu bakikukolere. Mukwano. Kuba gw'olina essente togenda kifunamu nga bw'okyagala. Olina kubanga okimanyi n'okitandika n'okituusa ku level gy'owulira nga kyekyo. Kati gwe ne bw'ovaamu n'obeera wali kubeera oba omanyi nti sisitimu yo yakola ki. Wagitandika era weeri nnungi. So ekyo kikuyambako. Bw'oba tosobola kugenda kusoma tuli ba mukisa nti online weeri. Noonyayo ka koosi, kale somako ekintu eky'abaana. Buli lunaku funayo akatabo nga kwogera ku baana, ku nkuza y'abaana, ku nsoma y'abaana. Ekyo bw'otandika n'ekyo ebirala byonna bigoberera kiki omuzungu akiyita igniting you. Kusomooza like nga kikuleetedde ogamba kyengendamu kati nkyagala. Nti n'omukozi gw'ogenda ofuna oba head teacher oba ani obeera omanyi ky'ogenda omugamba. Si kumugamba bintu nga tebikwatagana. Era njagala kukola ku research amala kuba simuyina nti amasomero gonna agatandikiddwa ku bantu abamanyi kye bakola nga bakimanyiko idea gali gatya. Ate n'ago agaabo abatandise olw'okuba nti alina ssente atandike. Alina mukwano gwe gakola bali batya. Ekyo kijja tuwa era ngenda kwewa I will do that. Kijja kutuwa ekifaananyi ekituufu naye nga literally kyenjagala okugamba nti essomero lyetaaga ng'olina okimanyiko. Tosinzira ku gundi, tosinzira ku ki nti ssente zange ziri wano nnyingi, nedda. Bw'omala ekyo kati n'otuula wansi n'ogamba nze essomero lye njagala okukola ntunuulira ki. Ate totunuulira ku bantu, tunuulira omwana. Product. Omwana njagala abeera atya. Ffe ng'abazadde tuzaala naye waliwo w'otuuka n'osanga omwana w'omuntu n'ogamba bannange ono omwana nga mulungi, ono omwana nga ayogera bulungi, omwana nga alina empisa, omwana nga obwongo bwe nga buli sharp. Naye ng'otunuulira ku weewo gw'olina nga tabirina. Kati ne mu bino ebintu osooka kwebuuza product yange ey'omwana oyagala ebeera etya. Kati bw'ogitegeera nti njagala omwana oyo nga ye teyeetya, njagala omwana ng'akozesa obwongo bwe, si kubeera spoon fed all the time. Njagala omwana nga ye mwana agamba no I will handle. Njagala omwana amanyi nti Katonda gy'ali, nti tasobola kuvugibwa kuva ku mulamwa naye agoberera ekyo ky'amanyi nti kyekituufu. Ng'ogamba that's okay then. Ng'otuula wansi ng'otandika okumenyaamenya ebintu eby'enjawulo ebyo.
bye bikuleeta n'okufuna vision gye twandisenga vision y'essomero, bye bikuleeta n'okufuna mission y'essomero, bye bikuleeta n'okufuna values z'essomero. Ng'otunuulira product y'omwana basically teri kirala kyonna nti omwana wange alina kubeera atya. Ekyo bw'okimaliriza bw'oti awo nno n'ogamba kyetaagisa ki? N'otula n'ogamba abasinga tulina amataka, ngamba mukama anyambye nina ettaka. Okufuula omwana oyo ekyo kye njogerako, environment yandibadde etya? N'otandika ogimenya. Nina okubeera nga rooms omwana mwasomera mumukkiriza okukola buli kyayagala ng'eri spacious enough. Walina okubeerawo ebyokuzannya. Nina okubateekerawo ebyo ebibayamba simanyi mu Luganda but okudevelopinga their talent. Nti biki ebyenina ebyenjawulo ebisobola okumuyamba okudevelopinga talent. Kati byonna ng'obirowoozaako byetaaga ssente meka byetaaga ki. Like ebyo nga bw'okola pulaani y'ennyumba n'ekyo n'okikola n'okitegeera. So ekyo bwe kiggwa n'otunuulira omukozi. Abasomesa. Mutindo. Oyagala musomesa ki? Abasomesa bambi balungi. Naye eno y'ensobi gye tukola. Era nze mbaddeko consultant w'amasomero amangi. Nti omuntu omugagga agenda n'agamba kangende nzibe omusomesa. N'agenda n'amubba wa n'amuleeta. N'agamba nze nafunye oli. Yabadde alidinga mu maapi eri kati nze muleese bajja kutulaba. Era ekiri mu masomero mukwano kye mba nkugambye nti mu masomero ago ono afuna bwe ziti, oli afuna bwe ziti, okusinziira bwe yajja. Kati oli najja nga ggwe amanyi n'omulekera ekintu kyo. N'ogamba kasita nafunye ba expert. Bwe kityo si bwe kyandibadde. Biba bitono nnyo nze ntunuulira ebintu ebyo. Omusomesa gwenfuna alina empapula. Ayagala kyakola. Ye nga ye ali ready okuyiga. Ebyo ebisatu bwe mbifuna ebirala seetaaga. Tofaayo ku abadde asomesa abadde asomesa mayuge. Oba abadde asomesa Karamojja oba abadde asomesa wa bino ebisatu mu ebiri alina empapula ze. Ayagala abaana nti ayagala omulimu gwe gwakola era ali ready okukyuka okuyiga. Nze ng'omumpa nga mwekyusiza okusinziira bwenkola ki bwenjagala. Kyova nkugambye nti bw'oba otandika essomero olina okuba nga wasomyeko obimanyi. Oleme kukkiriza muntu n'omuleeta nga tosobola mmukyusa. Kati kyekyo. Era bw'ofuna abakozi bo ebisigadde bitambula nga bw'obyagala. Kankubuuze Jjajja Amina. Onansonyiwa ekina confidential yinza obutatugamba. Essomero nalyo champion lina abaana bameka? Omwaka ogwedde tugumaliddeko. Bwe tukumaliddeko twalina abaana 210. Wow. Okay. Now my question comes because ye challenge ensinzo sangako mu bantu bentambule nabo. Ntera nnyo bwe ntambuddeyo. Ntera nnyo bagamba abantu mufune obudde. Mugendeeko wa consultant amuyita Jjajja Amina kule champion. Cause nze nalaba eno campus zezimu ku campus ennungi ez'abaana abato. Naye buli gwensanga abamu abalina amasomero agamba nina abaana 6 omwaka gwaweddeko onaga nina 5 nagamba kati yalina abaana meka n'omugamba alina nga 2 something nomuli agaga wow kati oyo yabaraizinga atya oba ffe lwakuba twazimba wala oba nze lwakuba oba bibiina oyo naga nedda kirabika vaani nagula zivaani era abazadde ne bagaana obbaleeta naga oba kati kambeeno ndi mu kifo bwekiti era sitiro oli nagaana ne bagaana okukola ki ne bagaana okujja oyo nagamba kati ndeka kangende kule champion nfuneyo abasomesa baayo mbaleete era ne bajja era abaana ne bagaana kakodyo ki akaleetera abazadde naddala mugana amasomero gammwe abaana. Ngera bwe natandise ne nkugamba nti bw'oba otandika otunulira product omwana yakutunda. Abaana bano betusomesa bagenda mu bifo ebyenjawulo n'ebimu ffe tetunnabigendamu. Atuuka eyo n'akola ebintu omuzadde omulala n'agamba ono mwana asomerawa. Era in fact kantwala omukisa guno okwebaza abazadde baffe kubanga ffe
100% abaana betulina wano they are referrals. Omuzadde agamba omwana mutwale nze nina obujulizi, omwana mutwale nze nina obujulizi. Kitegeeza ki nti omulimu gwe tukoze mu mwana bagulaba. Era even yesterday omuzadde omu yankubidde essimu nga alina byanyumiza n'angamba naye kye mukoze mu baana bange kya ttendo. Kati abaana bange babeera n'abaana abasomera gundi naye olaba nga abange bo banjawulo ne babuuza basomera wa. Omu bagenda mu supermarket nga by then omwana yali mu KG2 kindergarten 2 naye nga buli kyayitako akisoma mbw abamu ne babuuza kino ekyana ekito kya myaka emeka n'ababuulira kakimanyi osoma kisomera wa. Kati buli muzadde gwe tulina honestly ebadde referral. Era tusaba nti ndowooza kati bwe tufunyeko omukisa okugenda ku mikutu egy'enjawulo naffe tujja kuregistaringa nti bano bazze olw'okuba tubadde ku mukutu gwa Alani Cruise n'ebirala but referrals zitukoledde okuweza ku baana. Exactly. Tetulina kirala kye tukoze. Sijja kulima nti tulina kye tukoze. Abantu bavuga zivaani ne batambula mu gundi mu byalo ekyo bambi tetukikolangako. Generally sijja kugamba nti ka TikTok tetulina na following eri awo nedda. Bazadde baffe be bagenze nga barecommendinga abazadde abalala okuleeta abaana. Mbeebaza nnyo abazadde ba Le Champion. Nnyinza okubulira nti omuzadde omu ayinza okubeera ne recommendations wano nga 2 nga bonna bajjidde ku linnya limu. Era naffe ebeeranga challenge nti omuzadde we bwakuleetera abaana jjukira abazadde nabo alina bakwata bulungi kuba bwagenda abantu bagenda nabo. Exactly. Bagenda nabo. Kyowa wange namugyeyo. Namugyeyo nzaabo bannaya ate go wantwala ate go nange kanveeyo bibaawe bye mu masomero era abantu babifeesinga nnyo. So era tusaba Mungu ayongere tuwa ekisa ekyo nti nga bwe babaleese tumalirize nabo tutambule bulungi era tubeere bawanguzi mu kino. So sijja kugamba nti tulina akakodyo konna kyokuweza abaana essomero olina kukola bwoti kuba advert tubazikola abantu by the way. Naye it is something like sisobola kugamba nti kino naye omulimu omulungi kati nga gwe bwokutte wano n'okwata ne classes abantu ne babiraba of course wabeerayo n'abagenda okuwandika mu comments agambe nze banaye kye baakoze omwana wange nze akimanye kati kiba kitegeeza nti oyo asiima. Tugenda omulamu katono nnyo bwe tukomawo Jjajja Amina agenda kuba atubuulira tubawo omwana mu baby class ng'omwana abadde waka ng'ayogera Oluganda. Mulimu abaana taamu emu ng'omwana olulimi lukyuse ng'Oluganda takyalujjukira bakosa kakodyo kyawo. Omwana taamu emu ng'omwana Oluzungu lwasinga okumanya kiba kitya ye nga kakensa mu kusomesa abaana abato. Nange ng'omuzadde nkyebuuza omwana wange amanyi Oluzungu lungi n'okunsinga omwana abaana abato Oluzungu baliyiga ku katuuni tulina bawaki naye ye nga kakensa mu kusomesa abaana abato alina obumanyirivu agenda ku mwatu betu. Tumulamu kati tukomawo tandikira otova wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Jjajja Amina awo wennyini natunuulira end of year bwe twali wano. Natunuulira abaana abaali bamodelinga ne how they express themselves. Wali ogenzeko mu ssomero n'olaba obwana obuto nga bwogera Oluzungu n'ogamba waawo nga teboogera Luzungu Luganda. Please don't touch me. Naye ng'owulira abaana bali confident mu njogera y'Oluzungu. Teboogera kujanjawaza kwonoona naye nga confidence. Naye nga ggwe kati saa zino oli ku PhD kitegeeza olina obumanyirivu mu baana. Naffe abazadde abatudde abali mu kulaba nze nga nange omuzadde neebuuza nakeera ku makya ng'omwana wange ayogera Oluzungu.
neŋŋamba yiyo omwana ayogera oluzungu ansinga n'okunsinga kivudde ku katuuni. Kiki ekireetera ennaku zino mu nsangi zino okubanga ffe we twakuliranga oluzungu oba naluyiga naye utandika odwogera obulungi mu P3 nga batusibako nalusube n'ebigumba mu gundi. Right now we are in a generation where abaana abato oluzungu lulimi lwangu nnyo, Oluganda luzibu nnyo oba any other local language oba Olusoga oba Olukyoli, naye osanga amaka nga right now amaka gasinga abaana abato bonna boogera oluzungu. Bw'ate bwe tubongeramu wano ku ssomero oba omwana ne waba badde waka nga mwayogera Luganda naye walutandika nasale bw'ati ogenda okwekanga nga oluzungu omwana alututta okusinga olulimi olulala. Kakodyo kyakabeerawo mmwe ng'abasomesa ke mutusinzaako ffe awo abazadde tubongera abaana. Kati nsaba kutereezaamu ku by'olulimi. Okusinziira ku nkula y'omuntu batugamba nti buli mwana bw'aba akula alina olulimi lwe bayita first language balina okubeera exposed to. Olulimi olwo ebeeranga sigiyita material naye ebeeranga engine ekuyamba okuyiga olulimi oluddako second language. Kati we do have a challenge nti abazadde baffe abasinga waka nina we nkijjidde then I get back to your response. Abazadde baffe abasinga tulowooza nti omwana okwogera oluzungu ge magezi kwe kubeera sharpu, si bwe kiri. Omwana yenna science atugamba nti omwana yenna okuva kuzaalibwa paka ku myaka 6 obwongo bwe bukola ku speed. That is science, brain development. Bukula ku speed to an extent nti buli fast buconnectinga. Simanyi bwe bagiyita spider web bagiyita batya mu Luganda. Ekiyumba kyanabbubi ekyo olaba nga bwe kyakula n'obwongo bwaffe bwe buli obw'abaana kale. Kati abaana abo singa in fact mbadde nekyekosa wandikitegedde kyenjogerako. Kati abaana abo onzikiriza nfuna olupapula nkulage. Funa olupapula maama wange kubanga kati nange eno gyontutte neetaaga okuyiga obulungi. Wakati gw'oli musomesa olagana practicals. Yes. Kati omwana bw'omuzaala obwongo bubeera bwe buti. Mu myaka egyo egisooka in fact science bagamba the first 1000 days of any human being, ennaku ezisooka 1000 obwongo bw'omwana oyo bukula ku speed, buconnectinga ne bufuna zino omuzungu aziyita synapses, ziwaya ziconnectinga faster. Ate buli bwe ziconnectinga nga ziri exposed ku challenge zonna yonna ekintu kigendako mangu. Naye buli bwe ziconnectinga ng'omwana tali challenged eyo synapse efa. Ebeeranga kuwayaringa nnyumba ne wayaringa ennyumba yo awamu nga waaka awala tewaaka. Kiba kitegeeza eyo connection yonna egenda ku bulb eyo nfu. Ekikireetera obufu lwaki mu bwana mu bwongo bw'omwana nti omwana wo ssekibotte, omwana wo talina environment gyali exposed to. Kati obwongo tebukozesebwa, tebubeera challenged. Era mu bwongo muno buli bwakola bwati buli bwakula nga bwongera kugaziwa. In fact obwongo bw'omwana bwenkana n'omutwe gw'omwana paka ku 85%. Omwana bw'atuuka emyaka 6 aba afunye obwongo bwateekeddwa okubeera nabwo 85%. Abakulu ffenna erina kubeera 100, though we don't reach there. But by 6 years erina kubeera ng'omuntu afunye obwongo bwe bukuze up to 85%. Ne tulekayo the other 15% gy'ogenda ng'ofuna buli mu level gy'otambuliramu. Kati mu 85% kiba kitegeeza nti faculties zonna ez'obwongo zibeera zikula. Omwo mwe muli ne language faster. Ntufe tutwala obudde oluyimba oduyiga omwana atwala eddakiika tewera ng'alukutte lwaki. Connections ziri fast. Batugamba n'otugamba omwana bw'akula bw'atuuka ku myaka 6
ng'obwongo bubeera stunted nga butandika okukula empola obubadde bu connecting fast nga kati bugenda bukola ki bukakkana kati omutwe gwe nga gukula naye ng'obwongo buli mufo kyekimu kati wookulira nga gwe obwongo buba bugenze omutwe gwo n'ogwange obwongo bwaffe bulinga kattena okuviira ddala bwakula paka ku myaka 6 ne bukomaawo bweyongera katini naye tebuva mu kifo era ffe obwongo bwaffe mu mitwe basayansi bajja kugamba kati butono bwe buti kyova olaba waliwo olwowulira omutwe gunuma oyinza okuba webubye ennyo ku booda kaveini nekafuna crack nekableedinga katono nekaziba kubanga obwongo bwo kati muli munda kattena bwe kati kati wakabanga era kattena kitegeeza n'ebigendamu bibeera bitono yingizamu byamakulu kattena tekajjula kati ekyo nkireese otegeere nti abaana abo mu periodi eyo buli kyonna kyoyagala abeere kinakyaringibwawo buli kyenjagala omwana wange abeere awo bw'aba takifunye awo edda ffe wetwasomera siggwe ffe wetwasomera nga bayinza okuwa omusomesa eyeebaka mu P1 mubeera awo muzannya buzannyi nga temulina kyamagezi ne baleeta omusomesa omulungi mu P7 n'abeera awo mbunna abayamba okufuuka nga mu butuufu kati naakakiraba nti tuba tumala budde omusomesa omulungi yandibadde wa kindergarten asobere okuzuula omwana wo kiki ekimulimu ekitali kyangu mu bukadde kano si kyangu naye bwe tuba tukikutte wamu nammwe tusobola otambuza omulembe obulungi kyova olaba naffe le champion egezaako nnyo okukola ebintu ebyenjawulo nina message ngenda nagikulagako ey'omuzadde nga yeebaza nti omwana we yamutuwa naye kati yakakizuula talenti y'omwana we njagala ogisome wano mmanyi tojja kwogera linnya kati maama talenti tugizuulira ku myaka emeka togizuula you expose omwana omuexposingira experiences ez'enjawulo buli kyomuexposingira kyekikulaga kino akisobola kino takisobola kinakisobola si kumugamba nti ono mwana mulaba akola bwati kati tumuwa omupiira tosalirawo omwana kyalina kubeera naye ggwe environment y'omwana gyalina okukuliramu leka ebeeremu ebintu ebyaki ebyenjawulo ebyo bigenda okuyamba kati nkuwaako kano ka message awali erinnya ly'omwana toyogera nkabasomere kakola okay good morning Jaja Amina warm greetings we want to sincerely thank you from the bottom of our hearts for giving our little princess such a wonderful platform to shine. We are truly overwhelmed with joy watching all her performances, and especially the modeling segment where she displayed incredible grace and class. Of course, it was heartbreaking that she didn't win this time, but as I mentioned earlier, we value the experience and growth far more than the crown itself. Wow. When I comforted her, she looked up with a big smile and said, Don't worry, Daddy. I'll win next year. That moment alone showed us the heart of a true queen in the making. For her, the sky is no longer the limit. Wow. We honestly wonder how we would have discovered the depth of her talent if you hadn't opened this door for her. Kitegeeza yali ewaka nga nabo tebamanyi omwana ayagala ki, omwana ananyumirwa ki. Bazadde yeffe. Naye gwe olina kyonyumirwa ng'oyagala omwana kyabaako. Nyumirwa mupiira njagala mutabani wange n'ogula emipiira ayagala swimming. Ayagala swimming. Kati gwe n'obeera nga tomuwadde kyayagala. Era byebyo ffe twakulira bwe byabeera nti abaana abamu baasoma paka ku university ate empapula ne bazikuwa. In fact, this is what I always say. Kyendaba abaana nga bakola ku graduation. Abazadde temukitwala nti baba bakupraising for what you've done in their lives. They are bringing their certificate back to you.
and then bagende mu bulamu bwabwe nga babwagala. Kyova olaba omwana yeeyambula gawuni n'agamba bannange eno gawuni ateekaawo tugende mu maaso. Eno gawuni njagala gyambaza taata, ne bajjako ekikofiira ne bakyambaza maama, ne bakojjako kino kigawuni ne bakyambaza taata. Ezaffe ez'abakulu kiba kitegeeza ki nti omwana akulaga asignoringa agamba kyewayagala nkituusizza kati kaŋŋende noonye ekyange. Kubanga gwe omuzadde wamuteekako nnyo amaanyi ng'oyagala asome ekyo kyokola ki kyoyagala. Similarly ne mu baana bwe tuba tulina abaana baffe abato twagala nnyo okukola twagala nnyo bakole ffe bye twagala, naye ne weerabira nti oyo omwana muntu mulala and they are newankubadde mwanawo tolina musalirawo muntu mulala mu exposing muwe ebintu ebyenjawulo. Tugamba exposure is not good musomesa. What is exposure? Mbw abaana toba exposing nnyo bintu abaana bakumbi omwana wo mukuumire mu nju mulage katuuni yekka Exposure is challenging the mind of the child. Nti otuuka ekiseera n'omugamba leero tetulina na mmere, tulina omutwalo gumu, tukola tutya? I have gone away as young as 5 years. N'olaba kye bakola. That is the kind of challenge. At 5? Lwaki ngenda mu supermarket nze alina okulonda ebigenda ewaka? Yingira mu supermarket mugambe muve waka mugambe tulina plan, tulina ebintu bitutana biki ebitaliiwo, ne bakubuulira. Bwe babikubuulira mugende mulinnye emmotoka mugende. Bwe mutuuka mu supermarket ate si ggwe maama alina okulonda okuggyako nga kizito. Twazze kukola ki? Kuba omwana omuto bw'atuuka mu supermarket amalina okulaba sweet. Mommy, I want ice cream. Nina experience gye nafuna from a friend and I have treasured it up to now. Twava ewaka nali nsuze wuwe ne tunywa bulungi caayi waffe w'amata biki. Kati nga tulina okugenda mu supermarket tugule ebintu ne tugenda n'omwana we. By then omwana we yali mu P2 P1. Tutuuka mu supermarket ng'omwana akaabira ice cream. Mami amugamba wait, Dorcas, ice cream bamukola muki? Bamukola mu mata, alimu sukaali, alimu food color. Perfect. Kozi ku makya tunywedde ki? Akanyagamba tunywedde mata. Wow, do you still need milk in your body? Nagamba no, that was enough. Do you see? Now do we need ice cream? Mwana agamba no, what do we need? A fruit. Okay. Do we have fruits at home? Yes, we have bananas. Perfect. Now let's come and buy what has brought us. Twavaamu mu supermarket nga tanyiize nga ategedde ekituufu era n'afuluma n'atuuka ewaka n'apikinga 3 fingers of sweet bananas n'alya n'abeera comfortable. Eyo gye bayita nurturing. Naye kati gwe bwagenda mu supermarket nze sirina sente like n'otandika okubogola si bwe byetaaga okuyiga kwonna kubeeramu exposure. Exposure eri ki? Nga gwe role model w'omwana nga buli kyokola naawe oyagala omwana wa kikole. Bw'oba oyagala nnyo TV nga gy'osiibamu era n'omwana we kyajja okubeera. Bw'oba oyagala nnyo tambula ng'olya era omwana we kyagenda okukola ki? Okukola. Bw'oba gwe muntu nti obeera oyogera ku ssimu ovuma abantu nga ovuma abantu bannange tuli wano tuli kubuze nti obeera awo n'obogokera abantu ku masimu, ekyo kyonna ky'osiga omwana wo kyagenda okula. Kubanga jjukira nkugambye brain involvement abeera first, meaning buli kyabeera exposed to kyakola ki? Kyafuna. So kati exposure sikugambye kubateeka ku TV. Sikugamba nti obatwale batandike okukola ekintu kye kimu. Ate ne activities tobatwala mu kintu nga tekiri challenging. Nkozesa nnyo ekigambo challenging. Simanyi oba muntegeera nti takozesa bwongo. Kati mwana wamutwala ku slide n'ava eri n'aslidinga. Akozesezza ki? Akozesezza ki? Nanti naffe tubira mu masomero. Tukatwala mu bouncing castle. N'ogitwala. Physically muyamba.
nti buli wabuukabuuka abeera physically fit which is okay naye waliyo zo challenges zotwalako omwana wo nti abeera neyo n'akaaba naye munyambe n'omugamba but you can do it you can do it you can do it and at the end of the day ogenda okulaba ng'omwana akoze ki akikoze nze naliko mu winter mu nsi emu nga tugenze mu bagita skiing mu ice ebyo kati twalina omuzungu ng'alina akaana ka myaka ndowooza 3 omukyala n'asikinga n'agenda eri wansi n'aleka n'omwana kati nze omuddugavu ne ŋŋamba naye bannaye omukyala ono talina mutima laba bw'alese n'omwana naye yali eringa mugamba come you come you will n'ekikaaba n'ekisirika n'ekikaaba mpaka ekyana bwe kyakola ki era bwe kyali kigenda mami n'agamba yes you're powerful you're strong ne ŋŋamba oh kyekino kati oyo omwana okuva naawe sisuubira nga akyalinamu entiitis nedda kati zezo challenges zetwogerako si challenges za kumuteeka ku taabu n'atandika okuzanya geemu kuba ebyo it's like they just block the mind from thinking mind eba terina kijongerako wabula okujjako gitoolako nebeera nga egenda ebeera dormant synapses zenayogeddeko nga zifa obeera n'omwana ng'ali awo olinga sekibotte ne bw'asoma n'agenda ku university beba abaana batuuka n'akuwa certificate n'agamba daddy namaze ssoma nombuuza okola ki wano anti nze namaze degree bamunoonyeza omulimu kakiba kitegeeza foundation eri obulamu bwe tebwayambibwa kubeera nti self driven tebwayambibwa nti alina okulowooza okusingako waali ezo ze exposure zetwogerako twala omwana mugende ku nnimiro yadde tolima omugambe like let the experiences be very realistic nti ebyalo byakyalennyinga ng'abaana era omwana eyatuuka ngene Kampala ng'abadde akulidde mu kyalo olaba ng'obulamu amanyi bwe babuyitamu yes kati kiringa ggwe what you are is not because of what but the exposure you had yes yeah sina luzungu naye bakukuza nga bakuleka gwe alani leero ogenda kima akadomola k'amazzi naye ng'oli wa myaka emeka tetulina mazzi n'obonaabona n'akadomola n'okaleeta genda wali wa mama Sara twagalayo emmere twagalayo emmere mami emmere ki olumu esente ne zigwa ne bakuba emiggo naye nga experience gy'oyiseemu yeekufudde kino ky'oli kati abaana baffe ab'omulembe guno bandekanga ku mudaala gw'ennyaanya olunaku nga lulamba ffenna bwe tukuze kyekikufudde ekirabye yes when you explaining right now okitegeera so kati ekyo kye tulina okukola nti the experiences should be quite challenging omwana aleme kubeera spoon fed abaana myaka ena ali waka naye buli kimu bakijjawo amala okulya n'avaawo ku dining muzadde n'angamba n'ogamba did you help my daughter to clean herself auntie onayiye wano chai that's not how we should nurture them leka ayige nti ayiyewo chai wakiti tumulabe ng'agezaako siimula ne bw'aba tabitukuzizza naye ng'amanyi nti it's my responsibility when I do something I can easily obwongo buba bulowoozera nga bukula nti bw'atuuka mu myaka egyewala era ky'olaba kyekyo era njagala otwaleko obudde kati mutabani wo wuuyo tawulikodinga bu videos butereke era saba Katonda akuwa emyaka kyonna ky'olaba ng'akola kati emyaka egyo 2-3 ng'akuze byagenda okukola nkiddamu kyonna ky'olaba ng'akola kati bw'oba omulaba nga buli ssaawa abeera asomesa banne manya oyo omusomesa kyonna kyakola kati oba avuga motoka manya oli ku truck driver which is not bad don't say oba biki but that is ayinza okuba akola ayagala nnyo emmotoka yes akola what if abeera driver wa Formula 1 so kati bw'olina kuzuula mwana kyalimu kina kyalinga and that is what we can do and let's champion ffe tukuyamba kati twayambye oyo omuzadde kati agamba no this is what we want so it is all about exposing the child to the right environment ngerimu ebyo mu challenging si buli kimu kirina kubeera ku silver platter omwana wa myaka ena busituzi my baby no allow the child to be kubanga oyo muntu nga ggwe mukulu nga ggwe baana babeera mubalaba nti nno bato naye nabo babazanyira ku bwongo amalina okubuuza daddy what is this nga naye akimanyi
gwe nomugamba it is a snake later nagamba no it is a watch ng'abadde akimanyi naye agezaako kukuzanyirako ku bwongo okukulaga nti naye muntu mukulu nga gwe. So that is what we can do. Nina experience gye nafunako entono naye eyinza okuyigiriza bano abalabi abatulaba naawe nti abaana muntu nga ggwe Namugongo waliwo omukyala yarostinga kasooli ku kkubo ng'alina ekyana kye kiri myezi nga 7 nga kitudde awo kumpi ne wa rostingira naye nga wansi waliwo drainage bino naye simbye bino ebigundi birungi bwe biti kati nga buli bwagezaako okukayo mami amugjayo najja n'amutuuza eno myezi 7 jjukira era ekyana nga kigendayo nga mami akijjayo kati time yatuuka ng'afunye bakiraya nti abo bonna baagala kasooli nga baagala okumuzaazaako ekyana we kyafunira obudde ne kikkirira ne kigenda eri wansi bwe kituuka eri wansi ne kitunula waggulu ne kikola bwe kiti kyakitegeeza ki nga tekyogera myezi 7 naye nga kimulaga ondabye obadde oŋŋaano gendayo naye ondabye entuuseeyo kati omuzadde abagundi bagenze awajjukira n'amulaba n'apapa nnyo okumugjayo naye nga ye kyabadde ayagala okukola akikoze oba ow'emyezi 7 yasobola okukola ekyo kikulaga ki nti abaana bonna mubatwale nti nno bakula ate is a human being you're nurturing okufuuka ekyo kyoyagala abeere. Ku myaka emeka omwana wange kubanga waliwo omuzadde yambuuza naŋŋamba abaana omwana wange namutwala ku ssomero naye bonna mu class boogera oluzungu olulungi omwana wange oluzungu talwogera bulungi naye nga bonna abaana kati bali mu myaka 5 ali mu top class naye oluzungu mulimu abaana bamu ba top class mbunga asobola okusoma ng'osobola omugamba read this n'akikusomera abalala nga tebasobola kiva ku nkuza kiva ku mwana mwennyini ng'omwana kuba ffenna tetufaanagana lwaki tetufaanagana gye tuva kuba batugamba nti ekitufuula ffe kye tuli erina kubeera environment n'abatuzadde which is genetical. Kati nze sijja competinga omwana wange tajja competinga nawa Alan olw'okuba njagala tubeere ku level yemu babeere ku level yemu nedda nsooka tunuulira gye tuvudde naye waliyo okuba ng'omwana oyo lwaki aluddewo ng'ekyo si kyasobola nga ina gundi ye endala ekyokubiri ku kyo before you even answer that I want to tell you about English using English twagala nnyo abaana boogera oluzungu which is good naye nze nandisabye nnyo nti bwe tubeera ewaka twogere olulimi lwaffe oluki olulala luno lwe tukola like kuba lusogo oba luganda kubanga nange ndi wano bwe mba njagala okwogera ekintu mu luzungu nina olulimi olunnyambako okulowooza olulimi olwo lwe lwange naye mba njagala okwogera oluganda nsooka ekintu kirowooza mu lusoga kuba lwe nakuliramu kati gwe omwana wo avudde waka oluganda tannaluyiga bamututte kusomera ali mu luzungu kati what will be his first language kati ate waka naawe omuzadde olinga nze oluzungu tolumanyi bulungi ate namwe kusoma mukosa luzungu essomero waaki tukozesa luzungu ebiseera ebisinga tuli mu multilingual setting multilingual ngezaako okulaga nti tuli mu environment kati nga kule champio kuliko omwana omunyankole kuliko omunyarwanda kuliko omunigeria kuliko omugermany kuliko kati abo bonna olulimi olusobola otugatta luli olwo lumu kati ffe kusoma bwe tuba tukozesa oluzungu in fact let me answer this very well for you buli bwe tukozesa oluzungu abaana bano buli omu ku level gye muliko mubeera ne kye bayita competition ffe buli bwe tukola gwe olina ba youtubers muli bangi gweoyinza okuba tolaga competitive aspect naye bwe babeera ku level afunye bameka views meka leero mukompitinga kuba muli ku level yemu similarly abaana abato wadde ba myaka 3 bwe babeera mu kirasi emu nawulira munne ng'ayogera oluzungu olungi naye ayagala alwogere kuba that is their peer level era ayagala competinga na munne tayagala amusinge that is natural that is human oba kiki naye it is natural kati olulimi lwonna abaana balwogera okusinzira environment gye balimu kati fe wano lesha mpe tukozesa luzungu olw'okuba abantu betulina bava mu different backgrounds naye nze nandisabye nti wano bwe twogera oluzungu
waka mwogera olulimi lwammwe ekyo kintu kikulu oba lusoga mu lwogere nga bwe nkugambye nti 85% of the brain gets developed in that particular gundi time era omwana oyo asobola okwogera oluganda waliwo akaana kalina ku gundi okwo kuki oba tiktok oba kiki bw'aba kwogera luzungu alwogera bulungi bwadda mu luganda alwogera bulungi olowooza oyo ali atya olw'okuba abazadde waka teboogera luzungu boogera luki luganda kusomera atemanya nti oluzungu luli kusomera ate bano abaana bagezi ninako omwana gwe na meeting eyo nga bali mu kwogera era afukamidde abuuza taata wasiza otya nno taata naye taata buli lwamuleeta wanamudropinga goodbye daddy god bless you daddy naye buli bafuluma gate nga badda mu lulimi olulala because kyetaagisa oluzungu omwana aluyigira bajja duyiga lulungi naye nekyakyoba omanya nti abaana banjawulo ffenna nga bwolaba these fingers we are not the same the rate of growth will never be the same gwe waliwo be wakula nabo naye nga you're not the same so omwana okwogera oluzungu obulungi first and foremost bw'aba ali iga okubeera nga banne bw'aba balabye ekyo kyekimu ekyokubiri abasomesa bamusomesa bali batya abantu abamwetoolodde the more knowledgeable others bakola batya ebyo byemuletera okuyiga kuba naawe bw'oba olwogera bulungi n'omwana agenda dwogera bulungi nze nakula nali kuyiga ngeses nalina omusomesa ng'ayogera oluzungu bulungi naye ng'ayambala bulungi ng'ayambala colors ezifaanagana by the way kyankwatiramu nti bwe mba nyambadde kino nga kya green ne wana kirina kwera kya green naye ng'ayogera oluzungu everyone birungi Amina present are you around kati nempulira nga nange nandyogedde bwe ntyo so role model w'omwana oyo oluzungu lwayogera luli luti mu class bye babeeramu biri bitya si bye bino yugaalo kuba waliwo yayogera oluzungu omusomesa nga yagamba I've told you sit down. Why are you standing up? You are standing up. Now what do you expect? Omwana aba alina kwogera ki abamu baana babatereza nobatereza no it is not pencil it's pencil so role model omwana ye musomesa environment omwana gyalimu nkulu oluzungu lwa katuuni si lulungi okay lulungi nti omwana omuli ayogera accent naye byayogera abimanyi era bimuyongeddeko ki kati nze kyoba okola omwana mu activities ziba role modeling ewaka abeere nga bwe twazannya ffe nga tuzannya nti nze pilot ono biki ebyo byonna bwe baba boogera olulimi kati ffe tubikola nnyo kuba ensomesa yaffe wano yakuzannya tusoma bazannya kati bwe baba bazannya era you expect them expressing themselves era nga babeera confident so it is the environment which determines what your child will be not forgetting nti tuyina levels of development za njawulo si ffenna nti abaana bakulira wamu waliyo kuba gwe ng'olina delays nga bali fast kati ebyo byonna bibeeraawo nga bibiditamininga kati saagala muzadde obeereeyo olw'okuba omwana wa neighbor ayogera oluzungu lulinga ki naye weerabidde nti omwana wa muzaala premature nti enkula yakula bambi yakulira mu incubator kati okukula kubadde nga si kulungi kati oyo tomusuubira ate kubeera ng'oli waliyo kubanga naawe mwenyini bwe weetunulamu ng'omuzadde kuba naawe you're part of you contribute a percentage ku mwana wo kyali nga naawe bambi enjogerayo si nnungi like si njogerayo but you're the way you speak ngo stuttering ng'ekyo naawe wakisiiga omwana kati omusuubira kubeera kirala ng'ate ggwe si kyoli so factors nyingi nnyo ezidetermining omwana wo okwogera oluzungu naye nekwekyo mbadde mbasaba abazadde abampuliriza ye mukama nga mulungi okundetako wano kale TV tetuzijjaawo ne tabs naye tuzikole ki tuzikendeeze mu baana limit tuzikendeeze ddala nti obudde bwowo omwana okubeera ku TV ne ku tab singa omugamba nti buli lunaku kale muweeko 1 hour oba 30 minutes ayolala omuwana byakola mwabamu mutambula munywa soda munywa biki leeta ebyo ebicupa bireete waka afuna ekisitoowa babyoza bulungi babiteekawo mugambe nti leero nkomawo njagala nsange ng'okoze emmotoka Amina leero nkomawo njagala kulaba ng'ozimbye ennyumba mu ebyo ebintu by'omuwadde si bya bbeeyi togenda mu supermarket naye kozesa ebintu bino ebya bulijjo ojja kuba oyina kyonna kyalinga mwana wo gwe kyoba tomanyi ajja kwogera n'ebintu ebyo agambe you why are you coming here why don't you go there I don't want this temubalaba abaana bano temubalaba ng'akutte ekidoli ayogera nakyo kati waba asobola okwogera n'eddoli n'ebyo byakola asobola okwogera expressing ne bw'aba talina munne oba weebali so it has a lot at what age should my child
start school. Kuba ndaba abamu bagamba omwana mutandisinga bukyali abamu at 4 at 3 mwenga abalina kindergarten zino abafuna abaana baffe at what age omwana wateekeddwa okuba nga ogamba katwana ali ready ogenda ku P1 abamu ne bagamba anze omwana wange atandikira mu P1 at what age omwana wayina otandikira okusoma kabi kyakali mu mwana wange babasimwe masomosoza baby class naye nga oluzungu alumanyi nze ttamu omwaka ne gulengana mutwala mu P1 nga tasoma nko baby class top class. Ekisookera ddala okusinziira ku poliisi z'ensi yaffe tugamba nti omwana kalera wengamba tugamba poliisi egamba nti omwana bwaweza emyaka 3 asobola otandika baby class myaka 3 kwena kuba okusinziira ku ze bayita developmental milestones omwana oyo aba kati asobola okwogera asobola okumanya nti kati ngenda mutooyi biki okusinziira ku bye bakola kati myaka 3 kwena omwana watandikira baby class kati ensi yaffe n'ensi endala babeera ne curriculum era bagenda ne basengeka ebintu okusinziira ku mwana byalina okukola nti mu baby class bino bye tukola mu middle class bino bye tukola in fact bazita na middle class be bagamba 3 to 4 years bino abaana balina okubeera exposed to 4 to 5 years bino 5 to 6 bino kati nze omwana wo musomeseza mu baby class omubuusiza olw'okuba amanyi oluzungu omutute mu P1 ogenda mutwala ku level etali yiye kuba abaana babeera ba myaka gya njawulo okujjako and it is at 1%. Waliwo abaana be tuyita gifted and talented ng'oli omwana omulabira ddala nga yali gifted nga ne bw'omutwala mu myaka ena nga agenze mu P1 akola abo babeerayo naye abo era tubayita special need nti olina omuyamba okukakkanya kyova olaba edda abamu mukimanyi tulina abaana be twasomanga nabo edda mu byalo eyo nga baali bagezi nnyo kati balalu kati banywi banjaga gyali eyo wafa mutakambugu exactly naye nga yali asinga mu class yatulira ne minister omwe ebibuuzo bambi okitegeera kati ekyo kiva ku ki nti bamanya nga mugezi ne bamuta banaye oyo mugezi ajja kumalako n'ensi oyo mugezi ne beerabira nti obugezi bwe bwagala bulina okubeera managed okubeera controlled kubanga buli mwana omugezi ennyo buli wabeera omugezi ennyo obwongo bwe buli saawa bamugamba genda okole kino genda okole kiri genda okole kiri kati gwe bw'oba tokimuwadde nga yaayiyaawo kyaba akola ebiseera ebyo so kati abaana abo babeerayo be batono bali kuwunga ku 1%. Kati abasigadde bano tukkiriza omwana atambule gradually nga gwe omuntu omukulu bw'oli singa bukeera ku makya nga buli lunaku obadde ozuukuka ssaawa emu kati olunaku olulala omukyala onaakuzuukusa ku ssaawa 11 okola otya oyinza okuyomba naye gwe tomanyi nga nakooye kubanga sisitimu yo ekola naturally erina kuflowinga like everything must flow oyagala nve wano nzire wali nina byenskipinze ebirina okunyamba okutuuka wali kati ojja kuba onsuubira ki kiringa kubeera mu kisaawe ogenza osamba omupiira kati novaamu n'ogamba tufunye eddakiika 5 eza break ne bakuwa essowaani y'emmere n'olya nodda mu kisaawe immediately will you do tosobola so similar n'abaana bwe batyo kati omwana omuleka nagendera mu pace kuba tolina kyo what are you looking for what are you hurrying up for gwe katonda nti omwana wange bwe skippinga classes zino ajja tuuka mangu gye njagala are you God do what is right leave the process to go by itself era omwana wojja mufuna mu kyokola ki kyoyagala lwaki ano kiba kyabulabe omwana wange okumalako top class nga tasobola kuwandiika oba tasobola kuwandiika linnya lye absolutely kyabulabe nnyo nkuzaayira mu science nze saagala kwogera byange research atugamba nti omwana by 3 years alina okubeera nga amanyi okusoma ayinza okuba tamanyi kuwandiika naye nga amanyi okusoma okusoma ki okusoma kwennyini ekigambo nti this is a boy buno obugambo buno busookerwako si buno bwokulowooza n'agamba boy nga sogamba oi boy at 3 yes atyo orally alina okubanga mbotyo alina okubanga amanyi at top class omwana alina okubanga akola ki wano mu kitabo wano mu kitabo tutunulira nnyo
tutunulira nnyo expressive things, tutunulira nnyo kubanga asobola okusoma, okuwandiika si kikulu nnyo honestly. At top class. Bw'aba awandiika it is not bad. But the issue is nti ffe mu kindergarten tuba tutunulira nnyo omwana nti ali ready. Ready in terms of reading, kubanga olulimi lwalimu alina okusobola oddusoma, okuluwulira n'okulwogera. Kati tutunulira nnyo skills zino ezisooka essatu. Listening, speaking, reading. Kati enejja naye ejjira mu gundi bbiri. Writing. Writing nti oyagala awandiike. Nti 1, 2, 3. Eyo si mbi nayo nnungi, omwana alina okuyiga. Naye waliyo n'endala gye tuyita creative writing, ey'obwongo. Nti awandiisa bwongo, bwe tugamba awandiisa bwongo nti muyiiya. Kati by top class omwana wo olina okuba nga you've developed the creativity in his or her mind. N'okuwandiikako bw'aba asobola, because kati omulembe gukyuse nti omwana alina okuba nga amanyi okuwandiika. By top class nsuubira nti omwana oyo asobola n'okubeerawo n'akola story ye n'agiwandiika ye ng'omuntu. Ate nakyo kisinzira ku setting gye tulimu. Communities tulina za njawulo. Kati omwana akulidde mu community endala ayinza obutakola ono kyakola. Kati ffe community waffe wano tosobola gikwata na community ye Kaliro Madigandere. Ebyo ebifo bya njawulo kuba n'exposure yaki ya njawulo. Kati naye ate n'oyo aliyo ye Madigandere. Bwe bamusomesa mu Lusoga asobola otuuka mu top class ng'asobola okugamba nti omusaada yalya emmere. Nga bamusomeseza Olusoga bulungi kuba mu bifo ebyo ebitaliimu nnimi ndala. Poliisi etugamba bo basomesebwe mu lulimi lwe bakola ki? Lwe bali used to, lwe bakozesa nga bazannya. Kati top class alina okuba nga asoma honestly. Top class. Yes. Oral expressions, everything orally. Kati soko tutemeretemeremu. Briefly. Baby class, omwana akola ki? Top class, omwana akola ki? Manya middle class, omwana akola ki? Top class, omwana akola ki? Kuba oluusi tugamba champion lwaki bansaba miliyoni 2. Bagenda kukolawo kyawo ku mwana wa nassale. Abantu akantu abazadde ke batera okwogera. Omwana wa nassale n'akoma ku 11. N'owasinya 6 n'akoma ku 11. N'owasinya 4 n'akoma ku 11, n'owa P7 n'akoma ku 11. Abazadde bano baga ate ne basaba ssente ng'omwana nassale asasule miliyoni 2. Kyokka omwana sekendo asasulemu kitundu. Wali abazadde nga babuuza naye wallahi kati wano kakodyo kyakaliwo. Ekirungi kyentera okuwulira abazadde bonna abaana be babeera nabo ewaka bagamba oba okusoma kutandika ddi. Nabo tebabasobola. Tebabasobola. Omwana wa kindergarten yeetaaga obudde. Omwana wa kindergarten ayagala nnyo omukwano. Ayagala nnyo omufaako. Ayagala nnyo okumumanya nti waali. Ne bw'omuyita obuyise erinnya n'ogamba ndaaye. Awulira bulungi. Abamu mbayita ne muno n'omugamba jangu otule wano. Bagambye mulwadde najja n'atula wano awulira bannaaye. N'owulira nga obulamu buzze engulu n'agamba natandika okukulopera biri biki. Kati ebintu ebyo byonna tiimu gy'olina erina okuba nga ebimanyi era nga ebitegeera. Ng'omwana ogenda mu environment eri very accommodative, eri loving and caring. Tokomye ku ekyo. Abaana bonna abamu bagiva ku bboto. Ave waka nga ne lwomba muleeso muwandiisa ng'alina bboto emuli mu kamwa. Nga bamusitula busituzi bamugjamu ne bamuzaamu ne bamukola ki nga teri budde era nga bw'omugamba you climb down, you come out, you're going to class. Teacher ogenda ku omwana wange soko muleke. Ajja ggwa. Kati ebyo. Amala okuvaamu muteeka wansi. Kati ffe ebyo bw'omutuwa bwo. Nga ffe tumutandikamu omulimu gwaffe. Okumukuza kubeera responsible. Okumanya nti bwe mba njagala okukola shotiko simukola mu mpale. Okumanya okwogera kyekisinga n'obukulu, okwogera obulungi. Okumanya nti Katonda gy'ali. Abaana baffe sigamba ab'okusomero lyaffe naye abalala. Abaana tebagenda mu kyaki, tebasaba. Tebasaala. Kati ekindergarten erina okuyambako kubanga tugamba nti eno foundation kiringa ozimbye ennyumba yo. Bw'okwata foundation ogizimbisa ettaka. Mukama n'akugabirira essente ng'oli ku wall plate n'otandika okuzimbisa seminti n'omusenyu. Tolina kyokoze.
olina kumakinga sure nti foundation eri faamu nti eno waggulu ne bw'ozimbisa ettaka ennyumba egenda kuwangaala kati ye mwana oyo kati omwana owa baby ebintu bino wammanga esookera ddala tutunuulira interaction with others tumanyi social capital kyekola kati tandika omwana omupreparinga ng'ali wansi nti amanyi nti bwe mba njogera noono njogera bwe nti bwe mba njagala kino sigamba bugambi give me cry mommy this one is no please may I have this oli bw'agaana onoonya otya engeri ekubulabika nti okifuna omwana owa baby class n'amanya zino zitoileting biki kuba abasinga bajja nga tamanyi nti nina okulabika nti no ngenda wali nenkola kyenjagala nenzira nentula ne bankirininga amanyi balina mukolera bikolezi kati ffe tuyambako gwe omuzadde omwana wo muyigiriza ezo zibayita self help skills omwana wo awo tumu-introducing the world of learning not in terms of one two no tumu-exposing oral things ebiri oral no gamba the girl entered n'omunyumiza obustory obw'enjawulo kubanga baagala nnyo ate babuuza n'ekirala okubawa obudde nabo bakubuuze si gwe kulaga nti gw'omanyi bo tebamanyi waatuukira mu middle class owa middle class tumusuubira okuba nga asobola taking care of the one in baby class similarly bwe tubeera n'owa top class alina okuba nga alina obusobozi obulabirira omwana ali mu middle so ezo social emotional zonna tuba tuzikozeeko kati ne tudda ku by'okusoma nti no learning reading and writing and scientist gwe twagala tuve na wansi kuvira ddala mu baby funa ebiki ebintu zi blocks zireete bubaawo buleete bazimbe bakole ki bino byonna bye bakola si bya just but making sure nti tulina ekintu kye tucreate nze mwana so by baby class oral expression omwana asobola okwogera asobola n'osomako ebintu byalabako obulabi ng'abisoma busomi the support yes nga kyakukyati ng'asogama nti report that is a port that is a book that is orally baby class top class alina okuba nga asobola abankiyite ntya blending and segmenting and reading a full sentence and getting meaning out of it yes middle class alina okuba nga asoma sentences asobola segmenting like okumuyambako nti eno bwe njiteekawo n'ofuna kino remember I'm talking about the oral part of it ebyo bw'aba bisobola we are good to go top class asobola otegeera nti nsomye the boy is going home n'ategeera nti ono kyategeeza nti omwana omulenzi agenda waka waliyo okusoma nga naye byosoma tokola ki tobitegeera so there is reading with meaning top class omwana alina okuba nga asobola okubala 1 to 100 oba kinene ekyo kinene nnyo nga zimukolera ki zimuyamba ki kubanga bwe tuba tusomesa abantu bakikwataho binti mu kindergarten basomesa 1 2 3 4 square rectangle biki math mungi ate nga ali scientifically ali science based omwana gwalina osoma wakiri mugambe tujjuze obudomola bw'amazzi tupima tuddiza mubuuze kali kajjudde kali katya ebyo byonna capacity biki bintu bingi abaana balina okuyiga si kubala from 1 up to 100 ndayo ku bazadde abatwala abaana baabwe mu boarding yes sir at a nursery level do you advise it as a lecturer asomesa an experience join abaana abato no nosanga omuzadde omwana wa baby class ali mu kisulo ombulo kwa bagambye waliwo obusulayo nosanga oli ali mu top class gyali nosanga wa middle class gyali no at what age would you advise if possible not even P1 not even P2 not even P3 no there is that attachment the child needs from that bondage omwana gyalina okufuna ku bazadde be bino ebimu tubikola lwakuba embeera zigaana naye nga tekyetaagisa nze mpulira bwefe tubalina abaana ba kindergarten bali mu boarding kyova olaba omuntu nga nze ntwala obudde n'embeerawo ate omwana n'akwagala nnyo okusinga maama we exactly nanjagala nnyo because mbeera neetedde mu kifaananyi ky'omuzadde kyova olaba waliwo obadde otandika n'ogamba nti kati abali e Bulaaya tulina abazadde nga bali Bulaaya ali eri omutima gumuluma
ayinza okukubira ku ssaawa gy'otaliiwo n'agamba njagala kwogera na mwana n'omugamba munaye siriiwo kati olaba ali eri alumwa kati so honestly si kirungi kwejjako mwana nga muto okujjako nga gwe tolina budde nti wakanvaawo 11 nkomawo 6 gwa kiro omwana wange tandabako ekyo ate kiralamu kati awo onoonyeza essomero nga bona agamba nti ngenze kula champion balina boarding nga waliwo abagenda okubeerawo era boogera naye nga kyova olaba nze neeyita jjajja bandabire mu kifaananyi kya jjajja Amina basobole okumbulira ebizibu byabwe kati ekyo kyova tukirina naye bw'obanga wobeerawo nti ova ku mulimu ssaawa 11 n'obeera ewaka ogenda sangako omwana wo ng'osobola okubeera naye otule naye omuweeko obudde mulyeko naye ddina nze sisobola kukkiriza twagala essente mu butuufu naye essente ez'okuleeta omwana mu boarding owa baby class teziwooma teziwoomerako ddala nze zimpoomera nga nange ndaba embeera gwe omuzadde z'okola ki z'oyitamu naye just because oli alina omwana we mu boarding banaye oli yamutute what is making you to separate yourself from your child kati ne bagamba anti kati mubeera nabo from Monday to Friday tubeere nabo Saturday kati ekyo nakyo bulabe le champion bwe yatandika boarding yatandikira ku level eyo nti omwana bw'abeerawo from Monday to Friday addeyo ewaka abeereyo ku Saturday ku Sunday akomewo ku Monday kati nkubuulire teri kidisorganizinga mwana ng'ekyo agenda ng'otuuka ku Lwokuna ng'ebirowoozo bye tebiri ku ssomero biri waka bagenda kuntwala ewaka ku Friday olumu nga waka wasinge ku ssomero etuuka Sunday ng'awulira olubuto olumuluma biki ng'obwongo bukyankalanye I will not go kati ekyo kya transitions ezo eziri always on and off bisumbuwa growth y'omwana n'atasettlinga n'afuna emotional disturbances ezimuleetera obutasettlinga ezimuleetera okufuna ebintu ebyenjawulo okulimba okutandika okulimba I am sick I am no bwe bityo olumu omwana nga tayagala agenda waka naye gwe oyagala nnyo akole ki agende kyova laba kule champion twagamba bwe tuba tuli mu kuyambako okukuza omwana sooka omuwa obudde n'abaana bennyini akugamba n'ogamba jjajja I want to go home era nze omwana wangamba I want to go home anga okay it's okay awo ng'okubira omuzadde nga mubuuza gy'oli agende era nga bw'agenda ng'akomawo ng'agamba jjajja Amina I'll go back in December naye si bya luno every weekend omwana omututte buli lw'omutwala okumyawo omwana nga mulala fotuwa mulimu mulala bwe kiri so kati basically that's what boarding is teri boarding ne bwebanga erina ki esobola kubeera nnungi eri omwana nga si waabwe ne baba bagamba nti nno ffe tukola ki naye ng'omwana alina okubeera n'abazadde be nze mba nkulimbye ne Katonda wange mba mulimbye nga ŋŋamba nti nno boarding zikola nedda ekya maama kiralamu ne taata if you compare it with boarding ng'omusomesa alina experience mu baana abato nga tumaliriza abazadde bangi bakeeza abaana ba nassale n'omusenga ku boda ssaawa emu abamu 12 kitundu babakeeza ku vaani abazadde abamu n'obasanga ku internet nga bagamba ki ekikeeza omwana wa nassale ki ekizukusa omwana wa nassale ssaawa 11 n'osanga omuzadde ku ssaawa 12 kubanga alina okugenda okukola n'adroping omwana wa nassale obwana busumagirira ku boda ababoda waliwo olususu lwosanga boda nga bakutte abaana bana abato bali ku boda bonna bwekutte webuti what's your advice nga gwe omusomesa akuguse mu baana abato omwana omuto yayitandise kusoma ssaawa mmeka era lwaki abantu abamu bakikola mu nsobi oba kati abantu abasinga bakikola kubanga waliwo amasomero ge baagala abaana babe basomereko sikutegedde abamu bakikola kuba balina amasomero ge baagala abaana babe basomereko naye nga tegali kumpi nze nsula Kawuku omwana njagala asomere ku ssomero liri mu tawuni oba kale nga liri Entebbe kakiba kitegeeza ki nti mwinako era nnyo asobole okubeera ku ssomero nga bukyali kati how I wish and I pray to God
nti abazadde kibaveemu nti tetulina kunoonya mannya oba tetulina kunoonya nti liri essomero lyagala nnyo osooka otunuulira obulamu bw'omwana wo ogambe nti ono omwana mwagala bwe mba mwagala mwagaliza ebirungi tewali ssomero wano lisobola kunnyamba kugunjula mwana wange nga bwe mwagala ng'ogenda ku ssomero bawe chance bawe basomese omwana wo naye si kubuuka centers nga 5 omwana ava Kawuku asomera Kampala wa baby class era olina omukeeza mubeere naye mu mmotoka mugende mu ttawuni abamu bambe sibanenya kubanga abamu abazadde kati ngene wafa abamu bakolera mu ttawuni kati tasobola kuleka mwana we waka alina okukeera naye amuleete ekyo mu mbeera z'obuntu tukimanyi nti no gyekiri kati ngaabo kye tubasaba kiri kimu nti omwana alina kuba by ssaawa 2 alina okuba yeebase nti by the time you wake up okumuzuukusa ku ssaawa ezo obwongo bwe aba afunye rest ekola ki emala naye obuzibu bwe buli omwana omuleka ku TV n'agivaako wayagalidde n'agivaako n'asooka n'atwala obudde olumu omufosinzi nga gwe tolina routine gye wakola ewaka kubanga omwana yenna bw'aba akula muwe routine akulire mu routine nti tuwebaka ssaawa 2 tuzuukuka bwe ziti obulamu buba bukola ki bujja mastering that nga tutunulira abantu nti tasobola kuleka mwana we waka ayina okumuggyawo amuleete ku ssomero ku makya nga naye avaawo kuba ebyo we biri naye nga by standard okusoma kwantandise nga ssaawa 2 kitundu omwana wa nasale mutuuse mmeka omutuuse of course omutuuse mu kitundu 2 nange nina omusomesa lumu gwe nabuuzaako omwana wange gye yali asomera mwana atuuka leeti nemuga atuuka ssaawa mmeka nti yemu kitundu nemubuuza biki ebiba bimuyiseeko awo nti banne baba batandise dda nti batandika mmeka nti batandika 12:40 n'emu nemuga abaana omwana nasale kyomusomesa ku ssaawa emu 2 kitundu okusoma kuba kutandise kati omwana we bw'omuleeta by ssaawa 2 n'abeera ku ssomero ezo eddakiika 3 zimuyambako okusetolinga in mu banne ekyo kimuyambako so awo wali relatively okay bwe bagenda mu kirasi eziddako neweyongerako obudde kubussa wansi but kindergarten baby class middle 2 ekitundu 2 balina okubanga kale nga tumaliriza mbadde nsaba otubuulireko ku bisale byammwe bya Le Champion kuba I believe abazadde bagadde essomero ka video ke nabalaze ne campus eno nga bwefaanana otubuulire ekisulo oba omuntu mwenyi bw'ogamba ekisulo abamu batandika okubeeramu ebifaananyi abaana bajja ne keesi ne bajja n'ebyokulya tambwe beggwako ne babasiibwa enkuma y'abaana abamu abazadde abali bize eri etya era mwagisengeka mutya akasente kayimidde katya okutwaliza wamu nga kampasi yonna at Le Champion bambi tugezaako okukola ekintu nga bwe kiteekeddwa okubeera boarding yaffe tusasula $2,000,000 mu emitwalo 10 tugisasula naye zijjirako ebintu bingi kuba omwana wo tasitula mufaliso tetwagala blanket bino ebirala byasitulako nga bonagamba nti njagala bino ng'ebya bulijjo engoye biki ebyo naye nekirala tufaayo nnyo okumakinga our boarding to reflecting ewaka nti tufaayo nnyo nti balinawo abantu ab'enjawulo ababeera nabo era ne bawuliriza bye bagamba tuli basanyufu nnyo nti abazadde baffe abatono abazzeeko gye ndi basanyuka olw'omulimu omulungi gwe tukola nabagamba abamu basasula dda ne ssente nti bana ekifo kyange tebakola ki tebakitwala olw'okuba balina ebirungi bye balabye mu baana nti feeding yaffe yanjawulo nnyo tulyanga abali ewaka ate si ba boarding bokka ne bana abalala kuba omwana ono omulala ali emirundi egisukka 4 ku ssomero kati awo ffe tutunuulira nnyo mwana si ssente nti omwana wo ali atya ffe bye tusobola okutuusa ku mwana wo byetukubakubamu ne tugamba nti zino ssente zolina okukola ki zolina osasula so basically there is value for money bw'oleeta omwana wo ku Le Champion essente zo zikomawo nga bwe wazituwa bano baby class top class baby class middle class top class last time watugamba wayongerako ne primary yes sebo paka class ki P4 P4 yes sebo bali mumeka ba primary
primary basasula abatali ba boarding basasula 1.4. 1.4. Yes, sir. Aba boarding. Aba boarding basasula zezimu bona basasula zezimu 2.1. 2.1. Yes, sir. Kale enamba zezo wansi zolaba singa obo yagadde. Is there manya abantu bange bayinza abantu bange abebulayo oli ayinza oganjaga kugana jaja Amina mwennyini yannyonnyodde bulungi n'entegeera. Yes, sir. Enamba zentadde wansi awo. Yes, sir. Yesembyayo ki eyiyo? Eyange yesembyayo 17. Yesembyayo 17. Yes, sir. N'abantu bange ab'omu America, London, eyo Germany baagala nnyo okwogera na negundi asaaga kwogera na baasa njagala oli omukyala mwennyini yabadde ayogera. So enamba ndowooza yeeyo Francis zaabateredde wansi awo. Singa tuba tulagirira omuntu ajja tumulagirira tutya? Nti Le Champion eri Kawuku, Kawuku Entebbe Road. Eri ku eriranyaganye ne Centenary Bank. Nti bw'oba okwata ekikubo ekigenda eky'ettaka ekiri awo kyekitugatta kale. Naye nga mu Kawuku mwennyini Le Champion mwesangibwa. Okay. Yes, sir. Kale sandyagadde kubanga ate nsukkako wano bannange akaseera kansubire kabadde kalungi nnyo. For any feedback oba for any question ky'obuuza kyonna comment section eyo nkulu nnyo nange ennamba yange osobola nga ate onkubira nenkulagirira ate essomero weeriri gwe yandyagadde okubanga ate oleetawo omwana. Allen Cruz gemanya nkoze ne Francis ku kamera okulaba nga waakabadde mulungi nnyo nga bw'omulabye awo wennyini. Saagala kubanga ate nsukkako wano lunaku olwaleero. Musibe bulungi mweraba.